waliwo ebigambo ebikulu byembadde ndese mabega bikwatagana ku al-isti'adha. Isti'adha kukola ki? Okusoma ekigambo a'udhu billahi minash shaitani rrajim nga tetunnawa kusoma Qur'an ne bisimillahi rrahmani rrahim. Ebintu ebyo bibiri tubadde tubibuuse naye nga bikulu nnyo. Buli musiraamu abitegeera bulungi nti a'udhu billahi minash shaitani rrajim bisimillahi rrahmani rrahim bigambo bikulu nnyo nga tugenda okusoma Qur'an. Agamba atya wano mu Ibn Kathir, qala Allahu ta'ala, Allah owekitiibwa ekitayinaayina atugamba. Ibn Kathir yono yaleeta ayati ezikwata ku isti'adha ne ahadisi ezikwata ku isti'adha. Ibn Kathir yono tafsiri yagivunuzanga nnyo tafsiri oba tafsiri nagivunuza al ahadith. Bwe yaleetanga aya ng'afuba nnyo okuleeta aya ennyonnyola aya eyo oba hadithi ennyonnyola aya eyo, ye gwe mutawaana gwe tafsiri al-Qur'an bil ma'thur, okuvunuza Qur'ani oba ahadithi oba aqwali sahaba ng'agezaako compilinga n'agatta wamu aya ezifaanagana n'azikukuŋŋaanyiriza. Surat A'raf aya 19 yagireeta okutulaga obukulu bwa al-isti'adha. Ish maana al-isti'adha? Isti'adha kitegeeza ki? Al-isti'adha kitegeeza okuddukira eri anaakola ki? Anaakutaasa. Okuddukira eri omuntu anaakola ki? Anaakutaasa singa obadde oyina obuzibu obukoze eki? Tuyina ebigambo bibiri wano mu Ibn Kathir byayogera. A'udhu ne aludhu bifaanagano banedda. A'udhu oba oddukira eri muntu kutaasa kabi, naye aludhu kiba kitegeeza okuddukira eri omuntu abeereko akalungi kakola ki? Kakukolera. Oyinza okwetaaga omuntu okubaako akalungi kakola ki? Yaleeta akayimba wano kubanga qala al-Mutanabbi. Mutanabbi yali musajja muyimbi naye ng'ebigambo by'abayimbi byesembesebwa nabyo oba tubyesembesa okutegeera amakulu g'ebigambo mu lulimi, kubanga ennyimba ye sitowa oba library ekuuma ebiki? Ebigambo. Kati ekigambo kivunulwa okusinziira context bwe kiba kikoze eki? Abantegereka. Kati Ibn Kathir ne bamufassiriina bangi okutegeera omuntu nti olulimi olwarabu alumanyi, oteeka okubaako abatontomi boojuliza nabo ebigambo byo nti kino nkiyise bwe kiti olw'okubeera nti mu bujjajja mu kutontoma bakitontoma baki? Bwe bati. Omutontomi ono agamba Mutanabbi, ya man aludhu bihi fima a'muluhu wa man a'udhu bihi mimma uhadhiruhu. Yaleeta mu sitanza eyo nti ya man aludhu bihi, ye gwe Allah gwenzirukira gyali, fima a'muluhu
mu byennyinamu okwagala essuubi. Bwe mba nyina byenjagala mu nsi muno nzirukira gy'okola ki? N'akozesa ekigambo aliyadha, aludhu, alaadha bihi, nti addukidde eri Allah amuwe byakola ki? Waman audhu bihi, ate nzirukira gy'oli mimma uhadhiruhu, kwebyo ate byemba nyinamu okutya, byesaagala bintuukeko nzirukira gy'oli, ate byenjagala okufuna nzirukira gy'oli. Alfarqu baina obuddukiro fi lkhairi washar, aliyadha wal isti'adha. Ebyo nno bitera okugasa ate baana bali be nabagamba, tiseeko otwawulirangamu obwaffe. Kaakati bo abaana abasomi baba Ibn Kasiri babyina aga nti ai Allah nzirukira gy'oli aludhu bihi, nzirukira gy'oli musuubi, wa audhu bihi fima uhadhiru, era nzirukira gy'oli mu kutaasibwa. Oba ntegereka bannange? Era toweetantalanga okuvunula Qur'an eno ng'oluwalabu toluweza mwana wa kitange, ojja kuwa abantu obuki, wabula okkirizibwa okwogera nti okwogera obwogezi naye nga tosoma kitabo. Ekitabo naye bw'oba oyogera bwogezi, ekyo tugiyita khutba, okutuba, naye okusoma kirala. Kyali obyawula, si buli amanyi okutuba yasobola okukola ki? Okuyirimula. Yali ayogera ku Allah nti ai Allah gwe kiddukiro kyange mu byennyinamu essuubi okumalira ebyetaago byange, aludhu bihi, ate oli kiddukiro kyange mu bizibu ebiba binkutte ontaase, audhu bihi. Aba ntegereka bulungi? La yajburu nnasa adhman anta kasiruhu wala yuhidhuna adhman anta jabiruhu, nti eggumba lyomenye teri bantu basobola kuliyunga, ate neryoyunze teryasobola ddimenya. Okitegeera bulungi? Nzirukira gy'oli, bw'oba ontaasizza teryasobola kukola ki? Kunnomba. Ate bw'oba onvuddemu teryasobola kuntaasa, ng'abantu bwe batasobola kumenya ggumba ly'omaze kuyunga, ate neryomenye teryayinza ddiyunga. Oyo bw'abanga ayunze kyayunze nga teryasobola kimenya, ate kyamenye teryasobola kiyunga, si ye mutuufu w'okuddukira gy'ali. Omanyi waliwo olulimi lwe bayita olwa adabu nga ddwo lwa bitontome, luba luzibu. Kati aliyadha kitegeeza nti gwe kiddukiro kyange, byombiri bitegeeza kiddukiro. Naye bwe nzirukira gy'oli, nzirukira gy'oli okumala ebyetaago byange, nfune ebirungi gy'oli, ekyo bayita aliyadha, aludhu bihi. Naye wemba nga nzirukira gy'oli kuntaasa, audhu bihi. Kyetuba tugamba nti olw'okuba nti tuga audhu billahi, tuddukira eri Allah tutaase mina shaitaani, kuba shaitaani yagimanyi, ffe tetugimanyi, ate nga yagikolimira, kitukozesa audhu. Naye lwakuba nti babasomesa ekigambo kiga nti audhu billahi, babavunuza batya? Lulimi lutuufu naye lukadde nnyo, lukadde. Kwekingiriza kyeki kituufu, kigambo ki grama wa lulimi lutuufu 100 ku 100, naye omwana wa leero okwekingiriza takitegeera. Mugamba okuddukira, kubanga omwana omuto yenna addukira eri ani? Gwamanyi nti alina amaanyi ku ekyo kyonna kyayagala okufuna ne ku kyayagala okutaasibwa. Abantu li ffenna seekaali okitegedde? Akali tugenda ku isti'adha, kuddukira eri Allah ng'ekituddusa okugenda gyali tulina kye tutya.
kyetwagala atutaasa. Towooza twagala atutaasana? Shaitaani twagala Allah agitutaase kubanga nzito nnyo, ye yagitegeera, kitonde yakimanyi. Naye ffe yatubagulizaako nti tekiina mukwano nammwe. N'agamba atya alam ahadi ilaikum ya bani adama alla ta'budu shaitaana, temugezangako okubeera abawuliza eri sitaani, na tekulimbanga nti erina kyegenda okukukolera. Atumanyi, agimanyi, yakugamba alla ta'budu shaitaana alam ahadi ilaikum, hadha ahadu min Allah lilinsan, ndagaano eri wakati w'omuntu ne Katonda we, togezangako okubeera omuwuliza eri ani? Lwaki? Innahu, amazima gennyini, lakum, innahu aduwu, lakum aduwu mubin, tabangako mukwano gwammwe. Nga tuli ku nnono y'obujjajja, mundoza mugimanye embiranye eri wadde kati wa Adamu nani? Ate kati Allah atuleese wano ffenna ku nsi. Allah yatusuulirira nedda, yatulabula. Sitaani muzza nayo ku nsi, tebakozesa ensobi nebalaga omukwano. Tuli ffenna agimanyi, yakubuulira. Kuba mulabe waffe kakyavaaga ne bannaye, tulina ekizibu ky'abantu abo. Nabo balina omugabo gwabwe. Qala Allah waga la tansa nasibaka min ad-dunya, munsi olinamu omugabo gutugwerabira. Ogwaffe gwakusoma, ogwabe gwakubiruka, atulabula ku Sitaani. Mu aya suratul A'raf aya 19, khudhil afwa, beeranga omusonyiye. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa khudhil afwa, osonyiwanga, weekwate kusonyiwa. Naye bannange eriyo abantu abatasonyiwa, enaga nti nze oyo tulisisingana ku kiyama, naagaana okusonyiyira ddala. Khudhil afwa, bw'obanga oyagala okusonyibwa, sonyiwa, osonyiwanga, weekwate kusonyiwa. Ekyokubiri, wa'mur bil urf, olagiranga okukola ki? Omuntu bw'amala omusonyiwa, omusonyiwa ku kirungi oba ku kibi? Kaakati omulagiranga akola ekirungi. Tutegedde? Kati katugeze nti tumugenda kusonyiwa mukazi, tumusonyiye kuki? Atukoze eki? Katusonyiwe musajja gwe tuba tubeerako, kuba omukazi ye buli kaseera yayenda. Kati omusajja gwe twagala okukola ki? Teyaleese ennyama ya Idi. Bwaba omusajja ndowooza biba bya nnyama. Khudhil af, bwebanga omukazi osonyiwanga omusajja. Oba kutegedde? Wa'mur bil urf, omulagire kweyisa obulungi. Olunaku nga luno olwa Idi, abaana naffe otuleeterangayo kanyama. Wa'mur bil urf, musonyiwe, naye ate bw'omala omusonyiwa olagire ki? Oba kutegedde? Tunulya aya mwegendereza, beera nga asonyiwa. Ate gw'osonyiye, ekyo ky'omusonyiyeeko mulagire akole ekiki? Naye bw'omulabanga ne bw'omulagira biganye, agambye ata wa a'rid anil jahilin, bw'aba mugwagwa muveeko. Tuli ffenna aya bwe ogitegedde ogiraba bulungi. Omugambye nti tokomentinga, musonyiwe, tokomentinga, bw'olaba biganye muleke. Kitegeeza kuliko akatuli kuki? Ku mutwe. Tolwana wa a'rid anil jahilin. Aya eyo gitegedde bulungi nti oyinza okubaako omuntu gw'ogamba gundi va kusamira ti tandika okusaala,
naye bwolaba nga agaye nti seeka walindese kola byokola nkole ebyange tekugenda twokyaba buli muntu muntaana agendayo mubwe tokwata omuggo wa arid anil jahilin oyo zoli muviiri oba otegedde waima yanzagannaka min ashaitani nazgun naye bwowuliranga nga ekitimba kya sitaani kyagala okusika ng'olina ekibi kyowulira nga omutima gukiguza oyagala okikole naye nga Allah takola ki omwana muwala akukubye olukuba shadidan ani kufa atakubwa sagala Haji Kaggwa tayogera ne khatibu noono kubanga ffe twaggwako ani atakubwa Haji Kawesa tobako kyoyogera njagala abalina waaka sagala abalina waaka wambwa faima yanzagannaka min ashaitani nazgon Allah agaye nti bwowuliranga sitaani nga ekukutte ekusika oyagala kukiggweramu fastaid billah dukira eryani akole ki akutaasa omutaka ayagala kukuba kigo Haji Kaweesa bakuvulunza ebigo bimeka naye bwowuliranga sitaani yagala okusikambula fastaid billah Allah ayinza okukugezesa ekyana kiwala nekikuba musera ate balina kyebamanyi bwekimala okukuba nemukanya khatibu abaana baliki oyogera ebintu ebyaba ashabul kahfi olina bikoyini ebikadde abaana boogera olulimi lulala ensi yonna yatutabukira kati agambye ekyana kyowala okitutte abavubuka kati babitegera mwe temubitegera khatibu ffe tubeere ebbali nebyammwe bijja kujja kati okituusiza mu loogi mugadde nawe kimaze okunaaba naawe onaabye kyetemye sipeya kikubuza nti Haji kikyate haitalak tomalira buddi Haji naga nti auzu billahi minashaitan omuwala aganda adde simanyi ndesimulalu atuva kusoma nti sitaani mulabe kuyisiza dudukira eri Allah nze saagala byakunsiriwalirako fastaid billah ontegedde akaseera kekugambiramu abavubuka bakategera Haji Kaweesa alinawo engero nti asiisanga atakitti simanyi atalina mannyo ezo engero zammwe sebo toleeta tuli ku baana tubatindika okubagamba nti nesaawa bwebanga esigaddeyo busekendi oba microseconds ng'owulira ogenda okugwa mu mbuga y'essalambwa fastaid billah dukira eri Allah omugayinde Allah ntaasa nfa omuwala muwe sente z'omugaye yambala tugende anakisobola wanduke ku mukono ali mmanyi okisobola naye gwe nakugjeemu ngamba banavubuka fastaid billah kojja okitegere kyeŋŋamba fastaid billah soma auzu billah okole ki ekigambo kyembagamba ekyo obunene bwakyo buli mu hadithi ejjinja abasajja basatu bye lyabikka buli omu ne bamugamba anoyo omulimu ejjinja likoleki yaleetaako kendeese kanyeenya ejjinja ne ligwa eri ne bayitawo simanyi mukyajujjukira hadiisi bw'olabanga oyagala kulinnya mu mbuga y'essalambwa fastaid billah tubadde mu byabakyala tudde mu bizinesi bw'olabanga oyodde ekitiiyo ogenda okiyiwa mu kase ekyamayinja jjukira aya yogambe auzu billahi min ashaitan okikuba eribe nabadde agenda ozigwage kati Haji kizibu ki ekikutte olikoki nti waliwo aya gyenzijukidde badde ngenda ddugwamu katuli akatono naye nga ka mirembe waliwo akisobola mbasuubuzi
bw'oba oli mufumbi wa mmere nga bakusasudde, bw'obanga ogenda okuteeka emmere mu kakutiya nga tebagikuwadde, fasta'idh billah, sooka oddukira eri Allah omugaye nti emmere eno kangireke mmale gisaba, bagimpa ngitwala bategimpadde. Oba okutegedde nti si byabakazi bokka, wabula buli haramu ng'omumanyi, oba obadde ogenda mu banka kwewola riba n'empapula ziwedde, omukazi aba aleeta sente n'omugani maama ti audhu billahi min ashaitani rrajim, nti ate kati mwali muyogera bikimu nti sente zize sente zo zizeyo, sina gatambala busungu bwa Allah. Wali wakisobola basira obusiraamu obwo kyagambye faima yanzagannaka min ashaitani nazgun, bwolabanga omukazi abalala onyo gikuwa fasta'idh billah, gamba mugambe audhu billahi min ashaitani rrajim. Nti ate kikyanyi nti kati ososoma ate bemusomamu bafu nti nafudde dda sente zizeeyo, nti kyekintamya okuwola abasiraamu. Ate kati tuzizayo tutya nti temakozi obadde ogize ezizo zaayo sente zo ngenze. bw'aba akunyumya mubanne agamba atya nafunye omulalu naye ndi eri Allah toli mulalu, oli kiriini. fasta'idh billah innahu sami'un, Allah akola ki? awulira. bwoddukira gyali tayinza kuvaamu, awulidde. ate alimu, akimanyi lwaki ozizaayo sente, akimanyi lwaki ogambye omuwala yambala tufulume, alimu akimanyi. sami awulidde, audhu oddukidde gyali n'akuwulira. ate bwawulidde ategedde lwaki omukyalo ono omuwadde sente nemufuluma. olowooza tawulira? sami bintu byonna abiwulira. ng'abasajja bwe baali mu jjinja nga teri amanyi we bali, ne bateekayo emirimu gyabwe nga gyegirina okubeera nti gyegibataasa. Allah yawulira era ng'akimanyi lwaki boogedde emirimu egyo. ejjinja ne liseeseetuka, gwolowooza omulimu ogwa bulijjo ogwo oba wagukola ku lwa Allah gujja kuseeseetula ejjinja erikutte. ejjinja eryo liyinza kuba mukazi, abasinga obungi bamanyi ejjinja, naye ejjinja lisobola okuba omukazi, ejjinja lisobola okuba omwana. bameka abazadde abeekokkola nti singa saamuzaala, singa yafiira mu kaseera kali keyali agenda okufiiramu ne simutaasa, kati ago gonna mayinja gamubulamu. Allah muteerewo omulimu gwe wakola ku lulwe nti ai Allah nawerera mulekwa nga talina kitaawe. ekyomukisa omulungi ne maama we teyaliwo, ne muteekayo n'akwata Qur'ani nga njagala onsiime. mbadde nkusaba ku lw'omulimu gwe nakola ku lulwo, onzijira ekintu kino mu kkubo lyange ly'obulamu bwange. samiu naawulira, alimu akimanyi lwaki ayogera ebintu ebyo. kati tufe tulina mulimu kibanne njagala buli omu yeekwanyekwanyemu. mulimu ki gwoyinza okwanjulayo gukuggyeko ekikutte? ale mmanyi ogiina naye mbugamba bano abaana, mulimu ki gwe gwomanyi ogwoyinza okugamba Allah nti ai Allah omukazi annemeddeko ng'ate twakoowagana dda ti njagala omunzijeko, osange ng'asibye alina entebe azitutte, agenzi bakugaye nti omuwonye baneiba, atisse n'agenda. mulimu ki ogwo n'asigukula mukazi wo? yeggwe maama, buli mu ki ogwo najjawo bbaawo yakufuukidde obuzibu. tulina kuyita mu mirimu. oyo yatugamba emirimu innahu mazima ye samiun, awulira. ate kiki? alimu, ate akimanyi lwaki olajana. amanyi mukazi wo okusinga gwe, amanyi bbaawo okusinga gwe, amanyi abaana bo okusinga gwe. naye mulimu ki gwoyinza okuteekayo oguyiteko okutaasibwe? kati eyo aya etulagira isti'adha, okuddukira eryani kwebyo ebyagala okutukola ki? okutusuula mu nsobi. yeyeka ayinza okukitujjamu. waliwo aya obukulu bwa audhu, aya endala eri mu surati almu'minun 9:6 egamba etya? idfa' billati hiya ahsanu sayyi'a, omuntu wakolanga ekibifuwa gwe omukolere ekisinga obulungi. subhanallah, addabani rabbi fa ahsana ta'dibi.
mukama wange yaŋŋunjula mu ddala ly'empisa eryawaggulu fa ahsana taadibi n'asukkiriza mu kunjola yanjola wallahi okumanya yamwola yamugamba nti idfa billati hiya ahsan wedifendingenga n'ekisinga obulungi ku kye bakoze. teriya Allah yatukola yasinga okumanya ekyokulwanyisa kyo ng'olina omuntu n'obutakkanya naye idfa billati hiya ahsan werwanengako n'ekisinga okuba ekirungi. ahsan mima fuila bika ekisinga obulungi okusinga ku kye bakoze. masalan osanze omukyala ng'atema ettooke ekituufu kiri nti obadde osobola omukola kyonna kyokola ki goza ki kyewandimukoze Sheikh Wamala omukyala omusanze muwala muto atema ettooke abaana be tebalina mmere naga nti Haji Wamala akusaba onsonyiwe mbadde nzibira abaana kyenkusuubira okukola kyendaba nti emmere yange tegendera bwereere. Ashali aba ategeeza ki omusango tugusalire wano ekyo kyonna kyemmanyi mwenna kyemulinda naye idfa billati hiya ahsan kola ekisingako obulungi seeka kiki ekisingako obulungi ate kati mumukolere ki nabonabono bwedda kagisasule bwe batebasasula mugaye nti obadde otemye eryo nti ye yongerako nakali otwalire abaana bagireki otekeko n'ekikolo kya muwogo kiri ani akisobola adabani rabbi fa ahsana taadibi yaŋŋunjula ate empisa ezange ziri waggulu wa innaka la ala khulqin eddala ly'empisa eriryo ddene nnyo. omukazi adaga nti mpedde ate wallahi ngaawedde aja mugaye teekako lino ne muwogo oli otwalire abaana bagireki naye eddagala lyofunye muntu oyo lifunika. tubadde ku surati ki tuli ku audhu suratul mu'minun aya 9 Allah idfa billati hiya ahsan bwe kyokulwanyisa kyo okozesanga ekisinga okuba ekirungi asayyi'a bwe wabeerangawo ekibi ekikoze eki waatibi isayyi'ata wabangawo ekikyamu billati hiya ahsan. wano waliwo omusajja omu musiraamu yaŋŋa nti omusiraamu oyo wallahi mwagala konze lwaki omwagala yampola sente ze nga nyingi ne zinnemerera nga ti wakati wange ne wakati we tewali ndagaano naye yatuuka okuŋŋamba nti musiraamu nkusonyiye oyo bayinza okukyawagala abo idfa billati hiya ahsan. wabeerangawo embeera nga balina kye bakoze gwe ng'omukkiriza olwanyisanga ekiki nahnu alam bima yasifuun byeboogera ffe tusinga obimanya. Muhammad SAW bamwogereranga innahu la majunun mulalu shair mwitontomi sahir kahin wama huwa bikauli kahin Allah yataasa yagobakawa wantu medda wama sahibukum majunun ffe tubyeboogera tubimanyi. wallahi billahi wajahadu biha wanukumimwa babipinganga wastaikhanatuha anfusuhum naye nga mumitima bakola ki goza teriyo batuvuma naye nga bakakasa nti baana betuvuma batuleka dda wano kungulu akuvuma naye nga munda akimanyi. ne Muhammadi bwe yali sallam jahadu biha bamupinganga naye nga mu nafsi bakola ki domu abaarabu bakkanya nti wabagenda eri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. lwaki abasajja bakulu bonna abategeera abatutte ba Abubakari ba Umar abatutteko ba Uthman basajja bakulu abaarabu ne bakola okwagala okutaasa abaana abato ne bagamba la tasma'u li hadha alquran mwe abavubuka tiwabaddayo okuwuliriza Qur'an ya Muhammadi ng'asoma wallahi temujja kuwona. kakati muzeeyi bwate bwasoma nga tuwulira walghaw fihi la'allakum taghlibun bwe muwulira ayogera nga mga la'allakum wallahi bwe mutakola ekyo mwenna batudde atwala Abubakari ate analema mmwe
temumuwuliriza. Ebigambo bya Allah byo biba bya Allah, ye yatonda omuntu birina kuyingira. Ne Nuhu yakafeesinga mu lipoota ye yagamba rabbi inni da'utu qaumi laylan abantu mbakozeeko ekiro n'emisana falam yaziduhum duai illa buli wallahi lwengezaako basembeza bayongera kudduka. Batuuka ekiseera jaalu asabiahum lwaki tebaagala kuwulira, kubanga buli awulirako alina kukkiriza. wastakshaw thiyabahum waasarru wastakbaru istikbar. Jamu engalo nze nteekemu ko kajja kuyingira keekolera omulimu, bo baateekamu ngalo. Bino ebigambo by'olya tusoma bye byatujja ku mawulidi, tolowooza nti bamala tukuba. Twatulanga bwe mutudde abaana ne batukunya ba Abdulkarim ba Abdul Hakim ba Sentamu abaafa Allah yarhamuhum, naye abalina emitima emiramu nga bano bakawesa Haji Kawesa okyakweyesa ne wali omusajja omukulu alinga gwe atakweyesa ekyekuyambye kutula mu ddalasa. Ebyagana byagana naye ekyo wakimala siwe kiri. Eddiini yene ina force ekwekolerako omulimu nga tebakukase. Allah kyava agamba nti wama alaika illa albalag, bwe sikugambangako nti abantu bakwasirwa mpaka gwe kyogere. Gwe yogera, bwofuna omukisa yogera. Ebigambo byange bijja kwekolera omulimu omuntu omulamu. Liyunzira man kana, anaabeeranga mulamu ateeka okubiwulira. Weyahika alqawla ali abaneefuula bannampulira byabwe ngenda okubonereza, kubanga ebigambo bikuyingira automatic. Eyakutonda yakumanyi, olinga sponge. Ebigambo bikuyingira bikukwata. Era abakafiri gyabaga nti abange ebigambo bya Muhammad bikwata. Abasajja bonna abamazeewo n'abaana batabatutte. Omusajja yali tamanyi kuwanika dde okusoma, ensi yonna n'agiwa. Nze wentiira ebigambo bino ssebo bintu bikulu nnyo. Abaana bagenda ne bategeka enjiri, abaseeka b'enjiri, nze sibapinga, bagenda ne bategeka enjiri. Mu butuufu omusajja n'ayambala nga pasita agenze kulokola abasiraamu baseeka. Ekintu obudde buba bugenda buwunzika n'agaa nti ashhadu an la ilaha, otyanga omuntu yazze okuwangula n'agaa nti ashhadu an la, nti pasita agize ki? Naye billahi alaikum, njagala mumbuli mwali muddeyo olunaku n'olumu nga seeka alokose. Babadde ku njiri seeka ne bamusomera n'alokoka. Oli okiwuliddeko, oyinza okufa nga tokiwulidde. Ate era njaku nti kigenda kubeerawo okuggyako ng'ali mu birala. Kikutegeeza ki? Nti omusajja yazze mu bato ate awanguddwa n'amagulu ne yeegalika. Ne baga nti bakusale ate bakuwe n'ekiki n'erinnya ate otandika okusoma. Segawa yalireseyo ennyimba. Mumanya ekinyuma ng'ennyimba? Naga nti nyimba nzitadde. La hawla wala quwwata illa billah. Kyava agamba nti ekyovula babino ebigambo byaffe tebatufuuwa. Ne bwendeekana ne bakeesezaamu teri ayinza kunfuuwa. Lwaki? Ebyaffe bya in ajriya illa ala rabbil alamin. Ebyaffe rabbil alamin yatasula. Islaamu tebukozesa kugisawo kibina kibi. Mara minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. Obusiraamu buga nti gwe lwanyisanga ekirungi, assayyi'a ogiseewo ekibi, nahnu a'lam bima yasifun. Tukimanyi bye boogera babyogera, naye nga babyogera wano naye nga amazima gakola ki? Abaana bagambye bamuzeeyi twagalayo hadiisi emu nga nafunga mawulidi weeri nakati bakyaginoonya. Nye mawulidi ndala naye tusanga tetunagifuna. Ffe tumanyi nti abantu kintu bakiraba naye Qul bagambe rabbi mukama wange Allah a'udhu bika nzirukidde gy'oli min hamazati shayatin, ontaase wasiwasi waki yuwaswisu fi suduri nnas. Tatulese atuyingiramu, akulimu annimu alimu mu mulala, bw'otaddukira eri Allah kumutaasa waswas hamazati shayatin. Wa'udhu bika rabbi yahdhurun, shayatini ezo Allah nkusaba ozintaase zireke kunnumba. Ntaasa ompa obukuumi zireke kunnumba, kuba mulimu shayatini enjaye ezirumba nawane waffe weeziri. Era omwana bwagira ngaga nti eyo yaabwe. Abato balinamu haki yaabwe, balinamu eyaabwe. Shayitaani ey'abaana agita Ummu Subyan.
kati weekingirize Allah agiriki kyova tetwategeera sitaani eno wallahi tetwategeera sitaani olabaga nti togenda ageri mukyalawo ogamba otya bisimillah sooka osoma bisimillah genda osala ensolo allahumma jannibna Allah muyite jannibna omulimu guno gwoliko gugenda kuleeta wano omutuuze mulamba guno omulimu gwogendako ssebo gwa memba ajja wano ku nsi mukyala mwami allahumma ai Allah jannibna shaitaana omulimu gwe tulimu guno nze ne munnange sitaani gitugobeeko etera okutulumbagana abasajja abamu agaanaga nti nze mba nakagenda simanyi bintu sibitegeera bulijjo sibwemba omutaka wamugobye yomanyi nti bamugoba maama allahumma jannibna shaitaana omutaka ono atera okunzingiza mukwatire gyomukwatidde wajannibi shaitaana ma razaktana mutulina riziki gyetusuubira mu mukolo guno naye ogitaase sitaani bameka abakikola ogenda okuzaala omwana ogaa nti muzeeyi ŋŋenderera muzeeyi ebintu byogera ate tandika okugaba ebintu kuba ndaba abaana tebaliko dduwa tebayinza butatutabukira namugamba nti nzize njagala sente okumanya njagala sente nakwata natemako akagalo akake akamuzeeyi akake kati mutampa sente zizangu eno dalilun aqiliyun yakwata bukwazi naye bannange nange nzikuwa abaana anti bawuli oyo yaliko jannibuna shaitaana oyo yagandika nsooke nzijeko engalo yange olyoka otegeere ndi sirias bwoziremera nzizaako yo akake kali wali kasambagala ngaokikaza se omugabo gempa mobile money bwe ziba teziriwo idfa billati hiya ahsan mwe batabani muwulira ezagikagwa teziriika idfa billati hiya ahsan. Tumalize aya zino bannange embeera ennungi gyokozesanga okugjawo ekibi faidha alladhi bainaka wa bainahu adawa oyo gwobadde olina wakati wo ne wakati we obwaduuyo obulabe ka annahu waliyun hamim bujja keesa kumakyanga alinga mukwano gw'owomunda oba kutegedde wama yulaqaha ekyo nkyogera naye nkimanyi teri bajja kyaniriza nze tebakinkola ninjiraki kyembagambye okozesa ekirungi ku kibi wama yulaqaha nkimanyi tebajja kyaniriza ila alladhina sabaru okujjako abalina obuki wama yulaqaha tebajja kyaniriza ekyo nkimanyi illa dhu hadhin adhim okujjako yaweebwa mu bugumiikiriza percentage ennene okutte musajja ne mukazi wo nebaga assalamu alaikum omukyala mugende mugireki bwe mba mumaliriza onterayo amazzi nyagenda illa dhu hadhin adhim naye era omusajja oyo bwali bakwogerako gyali balaga nti oyo omusiraamu zisimutenda allahu akbar allah amuwejjana naam ese omukyala bwe bamugamba nakati amulekenja mukwata najja ngaoli yazze nemmotoka ye nayingira mu nyumba ye bwe yajja neyiye nagisimba bukweru ayina ebisundu binagulawo nadda mu kisenge ekirala nagiraki atambuza ebigambo yebaka nabalina abengere okay nyinimu yebasa awalala kulaba yebaka mu kisenge ekirala nyumba yakalina bo ne badda waggulu ye ne yebaka wansi omukyalo ogenda okubandula oluggi ku makya allah omwami ali mutebe atudde soma mawulire ge namukati mukyala tewera saga otye nawe sibo tewalike take it easy muluzungu aga take it easy naye ngayogera ekyo ne muntu agirina
Allahu akbar. Tiwali buzibu mugulewo mufulume. Mashallah. Naye gwe olaba otya omukazi oli bw'aba anyumya ku musajja ono n'omwami oli nga bagenda buli omu asibye ebintu bagenda muwerekerako munne oyo musajja simulabangako era mu butuufu abatalabwangako be bakola ebyo naye nze naawe waima yanzagannaka min ashaitani nazgun sitani bwebanga yagala okukozesa ekintu fastaiz billahi innahu huwa samiu alalim. Surat Fussilat aya 34-36. فهذه 3 آيات تسمي آية زساتو ليس لهن رابعة تريو ياكونا في معناها إلي مقلوغاز. آية زساتو زتسمي وكدو كريري الله تتاسي انشي وبوبي وستان وهو أن الله تعالى يأمر بمصانعة العدو الإنسي والإحسان إليه. الله تقام omulabe wo mu bantu nga mulabe wo ihsani ilaihi muyise bulungi nga mulabe wo mu bantu omukole ki idfa billati hiya ahsanu sayyi'a akoze ekibi naye gwe muyise bulungi ins muntu munno muyise bulungi awamu n'okuba nti mulabe wo wabimuswanaa omwekolezeeko nga gwe kitalumye naye nga kikoze eki netaswannu gwomulage nga tekikulumye ليرده عنه طبعه الطيب الأصلي إلى المودة والمصافاة. nti bw'ona omwekolezaako ng'atalumiddwa ng'omuntu mu butonde bwe ajja kuddayo ku butonde bwe obw'ennono obugamba nti akoledde ekirungi omwagala. jubilati nufus ala hubi man yuhsinu ilaiha. mu butonde ffenna buli akoledde ekirungi muli owulira ng'okola ki omwagala. Kakati onakoze ekibi n'omukolera ekirungi nga ne bw'oba wadde weekoza just muswana you just pretend nti tolumiddwa naye ng'olumiddwa kijja kumussaayo ku butonde obw'okuyisa obulungi akukoledde ekirungi. oba tutegerekesa bannange. ويأمر الاستعاذة به من العدو الشيطان لا محالة. naye mulabewo nga wa musitaani oyo temwekolezaako kubanga bwe yali badde ngadda ku butonde bwe eri omuntu obutonde bwa sitaani eri omuntu butonde ki kwagala muntu oyo ye tuddukira eri Allah iz la yakbal musanaa wala ihsan kubanga oyo ne bw'omwekolezaako ng'atalumiddwa noyagala omuyise bulungi la yabtagi gairi halaki ibn adama ye origino ye kwagala kulyawo. naye omuntu alina obutonde obw'okusasula amukoledde ekirungi n'okumwagala oyo mwekoleze ekadde ku butonde bwe. naye sitaani tomwekolezaako oyo mudduse eri Allah amutegeera oyo yo temwekolezaako kubanga obutonde bwe originale ye kwagala kukola ki. lwaki lishiddati aladawa bainahu wa baina abihi adam min qabli nga bumumanyi embiranye yalika kati wa jjajjaffe adamu ne shaitan kama qala taala Allah yagamba ya bani adama abaana adamu mbalabula la yaftinannakum shaitan sitaani tebasulanga mu kikemo kama akhraja abawaikum min aljanna. sitaani tekulimbanga nti gwokolagana nayo. subhanallah. omuntu yenna adiringa ne sitaani Allah ne bwe yagamba nti omuntu almushrikum billah Allah tagenda kumusonyiwa adiringa ne shaitan kebe nsiraamu kebe si nsiraamu nga gwodiringa nayo noga nti innamal mu'minuna ikhwa kwali sitaani ensiraamu zituyambako wataawanu ala albirri wattaqwa abadan. omuntu yenna akolagana ne shaitan Allah yamuwerera obutamusonyiwa. lwaki olowooza nti inna shirka la dhulmun adhim. shiriki alimu obulyaza amaanyi bwotalabanga. omuntu yenna afudde nga mushiriku ng'abadde musamize amajinni gagaleka mu bantu abatalina musango. zulmun adhim ne galyaza amaanyi abantu ababulijjo. abazzukulu ne gabalisa emirambo ne gabalisa ebifudde ne gabatambuza ne gabasuula eddalu. abriya innocent people. gwe wafa naye bye waleka ku nsingo obikozesa bitawanya abazzukulu
abatalina musango. Allah tayinza zulmun adhim, omushiriku alina obulyazamanyi obunene ye kennyini bimutawanya shaitaani okukolera omala kujemera Allah ate bwofa ate nezitawanya abalamu. Ani yali yegomba okulaba nga omwana we aggulawo saawa 8 ekirajja n'omulambo yafumbiddwa kyokka bamugambye nti addeyo eka ekira ali abantu abadde annuma yannumyeko okutu alya kasasiro. Ani ali kyegombye oli jjajjammwe yafa teri mwoyo gwamukkiriza nga tabadde mushiriku gukomawo okutawanya bantu, naye teri mushiriku atakomawo. Era jjajjammwe bwakomangawo nti yakutte omuzzukulu ng'omanya nti yali mushiriku nga temumanyi. Singa ba Abubakari tusiiba nabo ne ba Umaru, naye buli yenna yafa n'amala aga nti guno jjajja yakomyewo ayagala kino, kakasa nti yali mushiriku billah. Washiriku dhulmun adhim, obulyaza amanyi bunene. Ali awo abasaba njagala ennyumba yaki? Mwenna mwina ennyumba eka ez'abantu abo. Buli yenna akikola nga bamugaye njagala ennyumba n'azimba ennyumba ayongedde shiriki ku shiriki, kubanga dhulumatun ba'dhuha fawqa ba'd. Nawe bw'onoofeera ojja kireka mbaana okukakkananga mukiyise ebyammwe ebyo mwagala okutereeza, tebijja kutereera abadan ila abadi ddaari, tebigenda kutereera. Lwaki? Nti jjajja oli ke yabireeta nammwe ne mubigondera, bigenda kutambula. Hakadha dawalaika ne mu bazzukulu tebalina musango. Baana bali ku ssomero ebintu bibakuba, bagenda Bulaaya kukola tebalina mirembe. Jjajja ali Bulaaya asaba kambe kaganda, kyokka ono omwana ali mu bazungu. Zulumun adhim, kakati za kambe nkajjewa. Buli yenna mushrikun billah akakasebo kakasa nti byakozesa bulyaza amaanyi bigenda kudda birekera abaana be nga ate ye yagenda ye yalugwamu. Shaitaani kyezikukola kila yaftinannakum shaitaani, sitaani tezibasulanga mukemebwa nezibaga tugenda kubakolera, ojja kubeera n'emmotoka, ojja kubezema ne kayina, tugenda okukolera kino, era okukakkana nga bagaye sooka olinnye eggi olyoka otwale maiti ate toleeta effu. Naye naawe obwongo bwo ejjiri liriri olirinnyisa emipya, ate bw'oteeba ebbali nti amulambo guganye, nze guno sijja kugutwala mugugjeeko, ninnye ebbali eggi siririnnye. Zulmun adhim. Abaana bato ne batugumbulwa babajjako ebifo by'ensonyi, ne babakuulamu ennimi, ne babajjamu emitima. Zulmun adhim. Shaitaani gy'omaze okusaddaakira n'ogisimba ewaka mu sseeryo, bw'omala okufa etawaanya abaana. Obulyaza amaanyi ne bukwata n'abatalina musango. Nammwe buli alina essaba ewaka ng'osinziira ku bakadde babaliina, oli mu musango gwe gumu ng'ogwa muzeeyi, kubanga bigenda kusigala nga mulowooza okubitereeza ebitagenda kutereera. Sitaani tesobola kutereera. Ani yakugaa nti etereera? Olaba n'omwana bw'aba yekyankalanya bakagala basitaani ono tateredde. Simanyi ompulidde. Inna shaitaana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sitaani mulabe wammwe, nammwe mumufuula omulabe. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir. Sitaani yekuyaga buli kaseera pate yaayo ebeere nnene, abantu basobole okuyingira omuliro nga bangi. Agamba afatattakhidhunahu wa dhurriyatahu awliya min duni. Musazeewo okufuula sitaani mukwano gwammwe ne bazzukulu baayo ne muleka nze hum lakum adu, nga mbagambye nti oyo mulabe wammwe. N'agamba nti biisa lidhalimina badala, abasamize mukoze kibi nnyo okukyusa Allah ne mumuzzamu sitaani, ne mubeera bawulize eri sitaani ne muleka Allah. Muli bulyaza amaanyi babi illa okujjako. Agamba atya nti fakaifa muamalatahu lana, wakala sitaani yagamba ngewera mu maaso ga Allah njatumalize, fabiizzatika, ndayirira ekitiibwa ky'omukama wange ti la oghwiyannahum ajmain, abaana ba Adamu bonna ngenda bagwawaza. Kiki illa ibadaka minhumul mukhlasin, okujjako bendirabanga bakwewadde olwewo olwannamaddala bwe bagenda kunnema. Waakiri bwe bali babafudde nditabaala mu baana baabwe, era mbagambye nti bino byali byakika. Surat Sad aya 7:88 aya esemba yagamba waidha karata alquran fasta'id billah, bwobanga oyagala okusoma Qur'ani sooka weewogomere Allah min ashaitani rrajim, akutaasa sitaani yenkolimire. Innahu laisa lahu sultan, sitaani terina maanyi ala alladhina amanu, kubakkiriza. Abakkiriza tebalinaako maanyi.
wa ala rabbihim yatawakkalun abakkiriza beesigamira eri Allah tebalinaako maanyi naye ina amaanyi naawe nogakakasa. Allah agamba mu sura emu alam tara anna arsalna shayatina gwe tulaba nti ffe tusindika zisitaani ala alkafirina eri abakafiri tauzuhum azza zibazze eno zibazze eri walaba omuntu aliko emmandwa tauzuhum azza zibazze eno zibazze eri mubutuufu notunuulira omuntu nga takyetegera nagenda nga yekwetula kukakkana nga atudde ne muliro tauzuhum azza abo nga ffe tuzisindise zibalage kiki ziri okwakana nga khatibu agaye nti ebintu ebyo seeka mubigendeko mpola agamba nti laisa lahu sultan innahu nkukakasa laisa lahu sultan ala alladhina amanu abakkiriza sitaani tebalinaako pawa wa ala rabbihim yatawakkalun abesigamira eri Allah. Bwe wesigamira eri Allah ddukira eri Allah omwesigamire nti ekijja kijje tiateseeko omwana wange zimuluma nnyo Allah yamukuwa oba afaafe bona ogendayo nafiirayo mukazi wange zimulemeddeko ate owasanga omuntu atali musiraamu naye towasanga omuntu mushiriku. Omuntu mushiriku omusiraamu tamuwasa wallahi billahi tallahi. Mama gundi senga gundi alina sente toleeta byokola mu busiraamu wakolesa byokola mu famire. Allah yagamba atya wala tankihu almushrikati abasamize tebawasimu abasiraamu hatta yuminna bamala kukola ki okukkiriza ategeeza kyamala kubita. Wala amatun muminatun okuwasa akakazi akatambuza emmere akawala mu paaka khairu min mushrika kasinga mama gundi alina kayina. Walaw ajabatukum newankubadde nga babakubisa ebyobugagga naga wala tunkihu almushrikina namwe abazadde abaana bammwe temubawanga abasajja bamushiriku hatta yuminu bamale kubisuula. Wala abdu mumin omuvubuka avuga boda boda khairu min mushrik asinga omugagga alina zikayina mu Kampala. Walaw ajabakum newankubadde nga byebalina byonna bibewunyisa. Oyo ayogedde amaze akubuulidde gwe leeta mushiriku olaba abazzukulu bo bonna bagenda okulya emirambo anti wali oyagala sente. Mushiriku tebamuwasa tebamufumbiza mwana naye ane gwogamba nti waliyo ti omusajja azze ewaka nga Ibulayimu jajja asima mutuula kungo akuleetedde emmotoka oyinza omugoba omwana omutadde mu jahannama ngaolaba oyo tebamuwasa tebamufumbiza. Wakiri ofuna idha ataakum man tardawna bidiinihi omuntu bwajjanga gye muli nga abasabye omwana omuwala ne mulaba nga eddiini yeeyiyo mugisiimye fazawijuhu oyo mumuwe. Wa illa bwe mutaakola ekyo takun fitna mulinde ekinajja wa fasadun kabiru n'obwononefu obwolubeerera. Abaana tuwasiza abakyala nga gye maka ge tubajjamu mulimu shiriki. Omukazi n'omutuuse ewaka essaawa 8 ekiro nga tandise okutala magga akwata ejjambiya ayagala kufuluma. Bannange mugole ofuluma olaga nga tali naawe ebyeka bikoze eki era mubiyita byeka oba ebyewaabwe byebyo. Ani alyetaaza okuwasa aliko ebyewaabwe? Ali kakazi kalungi naye kaliko ebyewaabwe. Subhanaka Allah naye nga bwe nkumanyi tofaayo gwebakapoketa kali amaggwa emyoyo gyaffe nga tugijja ku kwagala kwagyo tugizze ku ekyo Allah tabaraka wa taala kyayagala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر المجاهدين في سبيل الله في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.